Inside Story Uganda, real source of political updates. Adenga eggwanga bw'olitunulira parliament tulinda bulinzi nga naku z'omwezi 13, 14 ne 15 abaka bajja kubeera nga balayira president wakulayira 12 omwezi guno gwennyini. Kakati ebibuuzo kiki tusuubira mu nteekateeka eyo yonna byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Olwaliro twegaddwako omubaka wa parliament omulonde ow'ekitundu ekye Makindye East nga si mulala ye meeya ali mu kufundikira emirimu gy'e Makindye Honorable Ali Kasirye Nganda Mulyannyama munakibiina kya National Unity Platform. Sebo Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Esinye okuddamu okubaako nawe. Alhamdulillah. Nebaza ekyengera kya Allah okulaba nga ate ndi omu ku abo abakyali mu ggwanga okubaako kye tuligattako. Kyobadde obulidde. Embeera omanyi nasemba kukulaba ng'olwanagana ne Honorable Haruna Kyai ne Kasolo. Munnabyabufuzi tabanga kikere kya mu lutobazi tuli waggulu kirina okukaaba. Kati ekireese tabbu ti bannabyabufuzi b'ebiseera bino ensi ne zigaana oggwa n'azoogerako buli kimu kyonna n'ayogera ku kyonna akyogera kati ate ng'asiri wa YouTube nti buli ekijja aba alina okyogerako kubanga kati gwe olina okyogerako gwe mulimu gwe mawulire. Si nze abasajja ffe be twegomba baagulwawo oli wadengera Tigo abaali mu parliament John Kawanga baavangayo ku nsonga bansambu onalebo nsambu wamulabako. Sigamba nti buli nnaku olina okwogera nti oba kutaddeko omuguwa buli nnaku jangu oyogere buli nnaku jangu oyogere oteeka okujja nga ddala abantu bagamba eyo ensonga esaana bamulyannyama bajogereko. Nasemba kukulaba ng'osikamukuba ne Minisita Haruna Kyai ne Kasolo mu kuziika omugenzi mukwano gwaffe Honorable Nakimuli ne ngamba Haji kiki ekisooka kya byonna nga tetunnagendawo tuli mu kaseera kazibu amasimu gaffe gasula gakaaba olwa trade order ate n'abagenyi abajja mu kulayira nga 12, 13 ne 14 okujja abantu ku nguudo. So bannaffe abaali ku mulimu ogwo abantu baseeseetule naye temugoba n'abantu batuuka ku geeti ekiri ku Ggaba ekiri Salamarooli n'ekiri awalala abantu baseeseetule kubanga n'abagenyi basaana abantu abanaabagamba tuzze Uganda waliyo abaki so si mmotoka kubawungula buwunguzi kubanga bagenda Kololo bagenda mu State House kulya baddeyo. Simanyiyo polisi mukyala Nakyobe ne ttiimu yo gye mugamba nti abantu baviire ddala ku nguudo okulayira tugenda kulayira mashallah naye ate abantu baffe tulina okusigala nabo be baatulonda. Weeyogera bw'otyo nga bagamba Balyannyama temwagala enteekateeka tujagala naye abantu baffe baseeseetule oba kitegeera naye oli najja kati ng'eggaba abatunda ebya fanica nti muviireewo ddala wano tebabaagalawo. Awo olaba ebbunga awo wonna nafunye amawulire nti paatulo zaasuze zitambula abatunda fanica ab'omusenyu mwenna tebabaagala ku kkubo paka eri. Nze ndowooza nti abantu baseeseetule tutereeze abantu trade order tujagala tetatuuka nti n'omuntu eri gyatundira ebintu tugenda kukola tutya ensi tugenda gibeera muffe kabafuna emisaala gya gavumenti muteekwa okuba bali abantu ate abatuwa omusolo kubanga nze mbadde mu local government ffe tuyimiriddewo ku musolo gw'abantu abo. So kyekintu message eyo so katuzze ku kiri kyobadde ombuuzizza ekyani gwe nasika naye omuguwa Minisita. Bali mu kuziika muli mu kusaasaanya amazima gali okuwanyisiganya bigambo wenzija wano ku NBS era naawe nkusaasira nakyo nja kigamba nga mmaliriza kuba oyinza okungoba mu puroguraamu yo wenzija ku NBS olina kyotesitesa okulinga gwe nange ate gw'oli wange wenzija ku NBS oyagala kunnangira nga nja kulangiramu ate tomumanyi nze Katonda bw'ati bwe yantonda Parliament mmwe abatannatuuka kufuna kirowoozo kigendayo buli omu kyekizimbe kyeyali badde nga kyamazima meereere Parliament. Naye omuntu okudda ku fulo ya Parliament n'asimba n'olukokola ng'aleeta birimbo Mulyannyama nyiiga siddamu kutegeera. Natuuka e Kalangala SG yansindika emu ku ttiimu ezigenda okusulwa mu lumbe Kalangala ngumye bannaffe ne ndinnya ekidyeri ku ssaawa 12 ekidyeri kitwala eddakiika 3 okuva e Bukakata paka e Kalangala nentuuka wali okuva ku kidyeri w'ekisuuka ndowooza ziri eddakiika 45 kuba ziri kilomita 37. Nze kennyini
naliyo ng'omulambo gwayita mayiti ya munnaffe yayita Ntebe wawanvu okutuuka ekalangala yatuuka nga ssaawa ndowooza 2 wakati we2 ne 3 RDC gwayogera nakoleeza naye kando n'abantu abalondemu okwaniriza mayiti ya Nakimuli nze kennyini ekiro ekikeesa era obwo tutegeezebwa nti kanso ekkiriza kubanga yakolako mu kanso emusiime era sipiika kanso yatandika ssaawa ezi 4 nga RDC njogera nga ntya Katonda nga kwali ku programu y'omu nga wamala LC5 amale kanso bajadjaninge tugende mu kyemisana era kanso netambula bulungi olw'okuba nti mu mateeka agafuka ku gavumenti tokkirizibwa kwogera nga toli honorable eringa bulaba parliament kati twali tulina okugenda mu the whole committee council olwo speaker ajjako gawulira abeera chairman abazadde president wa NUP yaliwo acting Zadriga ayogere n'abalala ne kweba kati era bwe twamala twaddayo mu kanso kubanga yoli RDC akulira ebya security n'ebirala era programu netambula kati omwami haji wange n'abeera ku fulo n'alimba nti tebamugaana okwogera ndayira nga ntya Katonda RDC waliwo babayita ba RDC programu ye yajogera mu bye yayogera bye wangamba ku olwo binategeeza abantu yagayidinga ne kanso ne wolifuna omuntu ava ekalangala n'abagamba nti mubadde mugamba Nakimuli tumubbulemu vocation school naye nedda twasabumitinga dde erinnya okuwithdrawinga erinnya eryo kiyinza otukaluubiriza waliwo vocation school gavumenti gyepulaninga gyali batugira ekyo kimu ekyokubiri n'agamba musabye ekidyeri kituuke n'ebukasa ebizinga byeyo sibimanyi bulungi gavumenti yakikkiriza RDC ebyo bigambo bya RDC gwagamba ku ya parliament mu maaso ga speaker tiyayogera ekisembayo kuba biryabirayo nabyogera n'agamba nti n'entambula yenna ey'ebidyeri gavumenti yakkiriza ng'eyita mu General Katumba Wamala babikkiriza okusomba abantu n'amaliriza n'asitula deputy RDC we n'agamba nti ono ngenda bamuwa yagenda okusooka nga muddayo emmotoka zaffe zalinga 20 mulabe nga abasuubuzi baffe mwe musooka okgenda era tugenda okutuuka ku mwala ebukakatanga deputy RDC we waali kakati muganda wa Kasolo RDC n'asitula ne DPC lwaki naleeta ekintu ekyo kuba zino lipooti ze batwala mu security ne bakwata abantu baffe bakireewo bali mu ebyo mu makomera olwa lipooti ezigenda mu security basinagenda mu parliament nange eno yali fulo yange nga nina okuwali secretary general report kubanga yambuuza biki ebyabaddeyo kati deputy RDC ne batusiibula bulungi ne batuwa ne patrol y'okumazzi patrol ya parliament netutuuse e Kampala kati omubaka speaker wanaabeera nga bw'atyo nga tafuna lipooti zijuvu ng'omuntu ayimirira ku fulo ya parliament ekizimbe kigenda kusaabuuka wennyini awo wenjagalira ddala muli mu kweteekerateekera kulayira parliament bali mu kubateekateeka motoka bukadde 315 muzisuubira mutandika okukola emirimu weteeseteese otya wali okitegedde omanyi seneza parliament ya Kenya zefuna ne Tanzania kuba ndaba wano ababaka nga balwanira ebisatu kati nze ngenze n'emmotoka eyange neya kanso gyembaddeyo mbiwaayo ndowooza lwa nga 5 nga 4 nti obwavu obuli mu ggwanga n'obutamanya misolo gye gigenda buli omu ayogerera ssente za parliament ababaka ze bafuna nze nno ngenda zizzaako mu bantu kubanga okwo kwe kuli ey'ambulance eziriwa zogenda okuza kuze emmotoka nzizzaako mu bantu togenda kugula mmotoka ya bukadde 315 siyinza kugula ya 310 lwaki kuliko ez'ambulance y'abantu ne parliament bezikuwadde anti era zange nze waddembe nze nno ngenda kugulako naye ngenda okuzzaako eri abantu anti kyeŋŋamba babawa nyingi nnyo nti kubanga okuwa obukadde 315 ne baga nti zino za specifically za mmotoka okusobozesa omubaka kutambula okukola emirimu gye nozidivertinga nozijja anti accountability emmotoka ya constituency ndi mubaka wa constituency sikyo n'emmotoka eri ya constituency neyange ezo zaagala kulimba bantu ogenda zonna zigula mu mmotoka ngenda kugulako emmotoka nguliko n'ambulance
era weba auditor general alimbuza zonna risiiti za constituency ambulance yange neno yange ekyo sakate auditor general mbuzi ogedde bulwatu ekikumu ekinaane mbala bulungi nenyongerako nengola nategeza bawa sente nyingi bali badde nga 18 ne bakoma anti omubaka bw'otuneebereza abantu sente ze bafuna abakolera ebitongole wali obufunye bakamisiona ba Bank of Uganda ze bafuna badirector ba KCC nze ava mu bantu ate nga nze nziriza abantu nze gwosinga okuvumirira era singa onoonyereza ojja kufunako kumukwa munnamakinde onayo mukasambidde akubulira sente East Africa ze bafuna mu parliament ate nga tebakuba jambo tebazizaayo mu bantu ani mulonzi we omulonzi wali mu parliament kati nzadda mu bantu nakati natandikadde emirimu gya constituency olwaleero gaba market ne trading center nateeka mudda ebitaali ebyako enzikiza ebijjawo enzikiza nebukasa kati ate nze gwogamba neme kufuna era ndaba ababaka nga beetya kubanga batera okugamba nti bwe kituuka mu kulya naddala nga muli mu parliament kati gwogendayo bugenzi nti okulya tekwawula bwe kituuka mu kulya kwe kuluwa ahiya abantu ebweru eyo nti bwe kituuka twafunyeyo akasente obukadde 2 obukadde 10 nga zivaawa mu parliament no money given to members of parliament parliament olina okumanya sente gyesikkiriziganya nayo sente ekeera ku makyanga kuliko miliyoni zange 2 nga simanyi kye nazikoledde naye bwe mba natambudde no meya nsooka ontegere bulungi mu 2017 togikwatako ababaka baawebwa sente ogenda okukola kye bayita consultation mu bantu 29 I think anaga nezino zaaki naye ate ddala kituufu kyogamba okugula okupangisa ebyuma eby'emitwalo 4 bonna whether ba opposition whether ba NRM era abazifuna abo bakola kikyamu tuteekwa okufuna sente nga zirina gye zivudde ng'era zikwatagana n'emulimu gwe ngenda okukola olwaleero emmotoka ng'onaazigaana nga sente bwe zityo sisobola nagirya ate kati gye mbadde mugombolola kati sinze muntu azze obuzi nga sibadde mu sisitemu ya mirimu mbadde mugwale mpuliddeko ekyankwanzi wali owuliddeko nti Mulyanjama nvudde mu ggombolola emyaka 10 ti Mulyanjama yagoloza tebiriyo ndi bwe nti ntambudde olugendo lwange bambalidde padiemu sente ez'okukyusa engoye winter ngenze nkomyewo sisobola kusanga miliyoni 10 ku akaunti yange nesibuuza bank manager era sisobola zijjako nje kuzza wano bintu bino nga bazokubeera ate mbadde nawe emyaka 10 si kiri kyenjenje myaka 10 mbulirayo date money mbadde mbukulembeze just kukyusa kino era wonna mbadde mpeereza mu local government tuli maleeta ate okusinga ne parliament kubanga nkolagana ne ba agent ba government tawunikira ka office ye wali eri wali ntambula ne iddi ntambula ne badirector kakati kyontwalamu ekipya kyeki siri gyenjenje mu system eno siri mu opposition nti njigudde mu bugwi okuva lwe natandika obufuzi bwange nvuganya government eno kuva mu buyinza ogenda kulayira meya mashallah ndi ku list ndi ku board ne message yazze ndiyeyo kadi yange nagamba nga wano olugendo lwange teruli mu makoona akyogera wano sirina makoona mu kusoma kwange era hafi yambuuza ze zino makisi ze wafuna nti zeezo wazoogera ate era genda osome ate oli munoonyereza genda osome omu ku basajja bamuyita Jack Ma mu China akyasinza obugagga makisi ze genda onoonyereze ku musajja bamuyita mu Finland Joseph ayalongoosa abalongo yasooka okulongoosa abalongo ba separating yafunanga ki olwekyo ekyo mwavaayo ati mwagamba Mulyanjama onaalayira kati ndi kiki ekinganga okulayira kwenjogerako waliwo abamu kuwaga nti mwabbi bwa kalulu you've always claimed so naddala kuba president kati omunga ti mwabbibwa mu parliament ba Mulyanjama bagendeyo bakoleyo anti njagala ombulira twagala mu parliament ba Mulyanjama balayire baforminge ne shadow cabinet babere ne leader of opposition no some of your supporters anti teri yatwagala akyogera mbalaba wano baleeta teri yavumirira Kyagulanyi nti yafuluma president wange nga yali amwagala era abasinga bagamba ave mu nsiko n'avaayo n'afuluma
ate nabe bavumirira nze mpulirayo omuntu omwondetire wano eddoboozi nga yali ayagala Kyagulanyi ngagalwa Kyagulanyi yekweka mu nsiko mpulirayo omuntu omwe yali awagira Kyagulanyi nagalwa Kyagulanyi yafuluma eggwanga era abantu booleeta bano era kyembadde ngenda okugamba naye kankigambire wano edda tukingambira wano kifendeeyo oyinza okukidoojinga kakati abantu abo bonna abatugamba katulinde Mulyannyama oba anaalayira baali baagala ndayire oba baali tebaagala mpangule Kalulu baali baagala kati mwakkiriza nti baali baagala isensa zeemu nti saasoma baali baagala era wabaleetawo ne bagamba Mulyannyama takyalya nnyama nga tebannannangirira we bannangirira tikatumulinde ekirayiro nkubye ebirayiro emirundi egi kuba ndimba afaamu ebi basajja baleetawo balina emitwe giringa egy'Abazayire minene kuba Abazayire bo Katonda yabatonda balina emitwe minene era nsaasira bannyaabwe owulidde so kakati eyo nga tetugenze eyo bagamba so kati ekyo kyobuuziza ekyokulayira Nuupu yali eyagala amasiga abiri kuba ekya judiciary tetukyagala ekyo kirina system yakyo nga twagala essiga erya executive olimanya eryowa president byagenda kati netusigalawo essiga bwemuba mwagala gavumenti amasiga gali ameka 3 judiciary executive yekulirwa president not so ne wabaawo parliament yeyaffe kati essiga eri executive olimanya eryabituukako lyakubanja essiga erya parliament nalyo tulizire gw'oyagala okuzirira ayagala kumma oba yali akubbira mu Kalulu n'atuuka ku taliseta ayagala kubba ate nekyofunye okimulekere nze opita mujinga kibiina kyekyo twakolerera ki bolowooza Ssenyonyi talina byataasiza ne ttiimu ye ku kisanja kino ekiwedde oba bakyanje bwe babeererayo olinga agamba nti mu myaka 4 ffe tusoose okugenda mu myaka 4 wouldn't that be an admission no mujja kuba temukkiriza ddafu nti mwawangulwa kubanga mugenda kubeera mu you're going to form shadow cabinet I pray for you to ofuna ne kuba minister mu shadow cabinet government eya alternative nti bannange bali batuwangula bali mu buyinza ffe tuli eno we are the alternative ne budget ebyo system yawedde nadda so ffe twakoze the alternative budget system yatambula dda kubanga kyebaagala agamba mu mawulire Nuupu banaalayira tebajja kulayira position y'ekibiina tugenda kulayira kati ekyo tuddamu kibuuza tolondoola nkoko bw'olondoola enkoko byera togirya tugenda kulayira era ku lisiti kwetuli ate okubanja akalulu era nokutuuka bwanja tebikwatagana na kulayira bikwatagana ate bitya because bw'oga nti owangudde kuno okubanja okwa Lubongoya tukyakubanja nako n'okuba president kati ate tuwangula ate nanga nakina ate nkiweeyo ate olumbanja ki ate manje obubaka bwa parliament n'obwa president otuyita bajinga mwe mutula bakama tumuyita nabino tubibateere nekyofunye okite tukuku mwe mutulaba ati mulako mwekerere mbalaba wano booleeta aba NRM ne ba propagandist kati oba babba ate lwaki mulayira ate lino siga ddala nalino ddala era okubeerawo kwa Ssenyonyi ne ttiimu ye mu kisanja mu parliament ye-10 n'omuloopu wange erina contribution kyekoze era oba buloka zaalivuddeyo singa tetuliiwo olwaleero ttiimu eyasituse n'erwanisa lino etteeka yalibadde terijja bwerityo nga terikubyemu bituli buli woowasa mugenda mu parliament kolaki kubanga one of the excuses mwami Mulyannyama gyembadde mpulira mu bavuganya ffe tuli batono ffe tetulina numbers NRM bye basalawo mu kokasi yaabwe byebikola eno mu parliament kokasi ya NRM kati eringa yesalirawo parliament kuba positioni zaabwe bwe zijja mu parliament ziyita buyisi tetulina numbers do you really think mu butono bwammwe honorable Mulyannyama parliament gyogenda with these numbers you have entono bwe zityo do you think you're going to influence anything kankubuulire Nuupu emaze mu opposition oba mu kuvuganya gavumenti oba mu kuwabula gavumenti oba mu kujjako okwagala okujjako abaliko emyaka 7 emyaka egisigadde ababaddeyo bakoze eki but you're not responding toli mukudda mu kibuuzo ky'ebuuzo oyagala nkiddemu ng'amakya wayiwako ku luyimba lw'abasudde puliyambo kyenzimba era gwe omusomesa osinga kumakinga puliyambo okusinga kiri gyendiko nkutemera empenda
nga tonnanteeka kunninda na banuupu nti opposition oba oludda olubeera mu gavumenti luyina loolo nnene nnyo okuyamba eyo ebeegenze mu buyinza oba etya oba etya era oluusi akataala koolaba akazze kamumunyeera lwakuba abo abatono ababeera mu paaliyamenti era buli woobeera n'omuntu ng'asobola okugamba nti ki singa tetuliiwo kungu neyo kooti tewaali gyambadde bano abasajja baagala okulya mpaka mmonde kano mazeewo enva okubeerawo kwaffe abatono kukulu nnyo mu paaliyamenti. So bottom line therefore is you admit nti bannaffe tuli mu opposition. No, ffe tuli mu opposition era tugenda kuba mu opposition era akaluke twalimu mwali Museveni ne NRM. Ekyo kikyo buli we mugenda mu kulonda wabeerawo ababeera eno n'eri si ffe tukikiriza nti ffe tuli opposition. Environment ebeerawo yekutwala okuwabula gavumenti. Temukyaddamu kugamba nti mwabbibwa therefore. Ate kituganye kukijjawo nakano nkyogera tekitegeeza nti ffe twali nga tuli abantu 15 nuupu singa tekwali kubba yali esobola okuyisa ababaka 15 era ngenda kulaba abakyala n'abaami abamu abakutte bayibuli nga balayira ngambe Mukama Katonda. Olowooza opposition mu butono bwammwe mulina kye mugenda okutuusa mu parliament. Opposition bamulya nnyama abatono tewaliwo yatondebwa nti opposition bamulya nnyama batono mugenda contributinga ekyo kye tubasuubiramu mutya okulaba nga tutereeza ebyo bye tuba tusobodde because parliament works on numbers. Naye kati wano wenteesa wano eddoboozi lyange tesobola kukola parliament n'ekiwulira era n'aba movement abamu beekuba mu kifuba. Majority entono bwe yayogedde ku tteeka ery'okuyingiza wano ssente president yavuddeyo n'agamba nti nange ebimu sibitegeera singa twasirise Lubongoya tewamulabye Balukwago tewabalabye singa twasirise munnayuganda eryo eddoboozi ettono lye tunoonya. Well, tugenda muhuumulamu. So, tugenda muhuumulamu zije twogere ku bagere. But again, walabye abaka ba NRM ekyankwanze. Abalengera, sibalaba mbalengera. Byanjawulo okulaba oba weetegerezza omuntu naye mbalengera. Wabalengedde. Tewali tabbu. Babadde bagenza okubangulwa. Era babanguddwa. Muba mulya nnyama mubangulwa ddi. Kyekizibu ffe twasooka ebusaabala muri retreat era mu kisanja ekiwedde baatutwala Jinja kuba twalina financial marshal nga tebannatujjako ssente za iPod. Twalina retreat eyaffe teyali mu micomo. It's a one day retreat. It's a matter of days. President waffe teyaliyo ayagiggalawo n'ayagiggulawo yali president waffe acting as a trigger. We did it. Retreat yali busaabala for one day mu kisanja ekiwedde twagenda Jinja mu resort kubanga batukutulako financial marshal. Kuluno bano bakopye ffe era nze omuntu avumirira aba NRM okugenda wabula bye bakozeeyo omusimbi kyekijjamu buli kibiina kikola enteekateeka yaakyo ate yalibadde national institution nga ffenna tugendayo bagyewamba ne kololo twalibadde waffe ffenna. So kati NRM ogenda ekyankwanzi nteekateeka ya kibiina kyayo nange bo bakoppa nange NRM yakoppa nuupu ffe twasooka ebusaabala ababaka baabangu oba okuleeta mu mutima mulungi nti mwabatono munaasobola nenkuwa ekyokulabirako ekyangu nti mu paaliyamenti yeeno ensi yonna gyerindirira oleeta abangi against one naye tumaliriza oyo omu yali waggulu sijja kumenyera mannya nga nange kyali kintuuseeko abamu ba agent nga ba propagandist naye nga bekwese mu opposition era n'oba favoringa kankulangire n'oba favoringa n'osooka owaffe owa nuupu bano abasatu ne boogera ne baddamu era n'omusembyayo naye era abantu bamaliriza bagambye omusajja oyo mulya nnyama wadde babadde bangi era bw'obusalaasala mbufolowinga ngenda okulaba nga nengera akannamugga ngenda okulengera nga nengera akannalukoola ne ngamba ya abaana baffe nga ba agenti ba NRM ne ba propagandist ensi etegedde mu paaliyamenti yo. So tonyooma kungu kubanga kati ndi ne kungu ali informed kubanga okusoma n'okutegeera byanjawulo ate nze sikiina oba favoringa n'oba w'omukisa n'osoosa owa nuupu n'ayogera n'oleeta bali basaabulule naye abantu ogenda obbusala ogenda okulaba nga abantu bagamba newankubadde ono
omuntu ayinza okukuleeta n'akulambuza ekibuga n'amaliriza ng'akututte ku mupiira n'ogamba naye ndowooza yandeese kulaba omondi oba Sebadduko waffe owa KCC kye yandeetedde. So n'olwekyo obutono bwaffe as long as obwongo bulamu tugina impact kye tugatta ku ggwanga. Ebadde bigenda mu maaso mu palamenti eziiso badde obiraba. Ono watugamba nti oli mwetegefu okulinnya ne ku mmeeza. Otuddaawo. Taagamba naga ndi mwetegefu okuba ŋŋanga. Kati kyonna kye kiri. Wayogerako n'okusonga. Ate Nabbanja tomulabako lwakitonalewo Nabbanja ng'asooka mu Ssenyonyi nze w'ensonga kibaaki. Tomulaba? Kasolo teyazze Ronalebo Kasolo teyazze n'alimba. Kati bwe ŋŋanga oyo nange ku fulomba mu kyamu toyalimba. Tulaba bulijjo Ronalebo Ssemujju asiruse ne bamwaŋŋanga ab'NRM. Lwaki ffe tugamba okwaŋŋanga kyaffe kyekikulu kyekyo kye mbagamba. Tulabako Ssenyonyi nga bamulumba. Si bikonde nga bw'omwagalo kifuula kwaŋŋanga tolabangako right Honorable Nabbanja nga ali bubi Ssenyonyi oba gondi. Nze lwaki we ŋŋamba nti nange nja baŋŋanga mu that approach. Nze sirifaaza nti wonkuba oluyi nange nkyuke ku kodyo. Ate kalakita zange ozimanyi. Ate nawe olinganga ndabidde ennaku mpozi oyagala bali ab'ebweru babantegeera. Kalakita zange ozimanyi. Nze nagamba ndi muntu nga bwondaba wano naye kali akewaffe kaheedi kasita kajja kekanyogoga ak'omukasanvu otabuka naye tekajja ng'oli mu palamenti kakome eno anti nabo batereeze kubanga simanyi ebyo byakususpendinga nti nfa musaala nti bagenda gusala nyingidde palamenti Katonda nyambye nebaza abantu b'e Makindi tusuubire mulya nnyama ki mu palamenti agenda okuteesa nga nyamba abantu ba bulijjo mu palamenti ogenda kuteesa nga wawulirako wano General Kayindo Tafire nga ti tulina eddakiika 3 dakiika mmeka onaateesa byenkana ki mu komiti ne mu kolido ogenda kuteesa mu komiti ne mu kolido enteesa yonna esinga muteesa nga muyingira ngenda kuleeta ekintu kyange ekikwata ku bantu ababulijjo wano bamawulire mu kamera ebyo biba byaffe mu kolido okuteesa kwonna mbadde mu kanso nga ndi mmeya wawuliddeyo kanso eyiika bwe nabeerera sipiika emyaka nalina etteeka tebannalikyusa nga gwe mmeya ate gwe sipiika era kansa ezimu ne bakansala nabasiibudde nze nzasoose okusiibula bakansala ne mbawa certificate. So n'olwekyo osuubira omubaka agenda okuteeseza eggwanga osuubira omubaka ayagala ensi ye osuubira omubaka ayagala okukyusa obulamu bw'abantu. Wali eddakiika 3 tusobola kusabumiitingirawo n'omatiza abantu okuggyako ng'oyagala kamera naye mu komiti ekyokusooka ndi active nnyo mbadde mu ggombolola nga mbeera mu office ne mu parliament nkakasa abantu b'e Makindi n'eggwanga lyonna kubanga ekirayiro kye ŋŋamba kiba kigenda kuweereza ggwanga lyonna naye nga mpise mbe Makindi. So mbakakasa ngenda kulaba ng'emirimu gyange ngikolera mu komiti wenfuna omukisa ku fulo kubanga waliwo n'ababaka ayogera omulundi gumu nagera okulaba nga afulumidde mu 13. Kati kitegeeza ekyokubeera ku fulo bwe kyemudindirira. Ekyokubiri information yange mwe mugisaasaanyiza etegeerekese ensi eyambye eggwanga nabadde kalangala information gye njagala nga bagamba ekidyeri kikyapangisibwa lwaki tetugula kyaffe webaga ye ntuufu ebyo ebintu ng'ebyo bwe bijja ensonga emyalo gyaffe egyeggaba. So n'olwekyo okuteesa kuli kwa mirundi mingi waliwo Kabandole ab'ebusoga muli kumbona yeri ku fulo Kabandole bandabe ogwo omulimu tugutuma nnyo leader of opposition naye gwe mu komiti gy'oli okuyisa bajeti yo okulobingira abantu bo mu bitongole gy'oli. So n'olwekyo kati abantu baagala okiteekawo nti palamenti emirimu giri wali kufula eddakiika 3 nzikiziganya n'otafiire ddala njagala ombuulire General President Museveni ayogera essaawa 2 abantu ne batamatira nze nyinza obamatiza mu ddakiika 3 olaba na kati wampadde essaawa nnamba naye sinnabamatiza. So n'olwekyo singa omubaka abeera active mu komiti n'okukola emikwano eri abo abintu ebyetaagisa mission ebeera possible. Bill ya sovereignty ogimanyi etaddewo obunkenke mu ggwanga ojogerako ki? Omanyi Katonda namwebaza nsoma ate ebimu butasoma owulira nasoma obutabo bwa General Museveni nze ekintu General Museveni kyaleeta
General Museveni ye muntu agamba nti agenda Jinja nze abeere nateete nze mulaba. Ebbago nalyogerako ki? Ebbago olwedde baali kubyemu ebituli ne Kabwejumbira yennyini kali agala yabaleseeyo. Tebisobola kukola. Waliwo atafuna ssente awo. Era zobanga ssente ze yabawa ekyankwazi ssente ze ababazzeeko. Iya. Zoga bitamalira budde. Church. Ffe emizikiti egisinga ssente ziva bweru. Amalwaliro agasinga Imam Kasozi yakulaze ekiri e Kayunga kuba baana abasikoseerozi. Dwali bazimba. Ssente ezizinga ebibiina bye tuzimbye classroom ba donors. Teri kuziika. Muba muziika ne bagamba muwulirize sister waffe okuva e London akoze ekinene. Kati ogenda kikola otya? Waliwo ebitasoboka. Olowooza tekinologiya wadde akigendererwa kiba gavumenti yabadde erire gavumenti yali mu kaseera kano General Museveni mugezi omusajja oyo muwe ekitiibwa aleeta ebintu bingi naye ng'abayisaako ekintu eki kimu nga tetunatuuka 12 ogenda kulaba ebintu bingi bijja beze n'okubawo kati ekirala ayina abali mu ffumbiro nze kyova olaba sireeta DJ nga nze ne girlfriend we abagenda kuba nyimba zisanyusa girlfriend we ku mikolo gyaffe kati sigendera ku tyuni ya General Museveni tayinza kuleeta luyimba nga tamanyi tyuni yalwo n'amazina fe abasomi b'ebitabo be munyomba waliwo author ne reader. Author ye muwandiisi w'akatabo, reader ye musomi. Kakati ani author w'ebintu bino? Buli mwaka General Museveni agenda mu university n'aleetayo abaana ab'obwongo obulamu ne babeera ba architects awo ne bamubalira. Kakati buli kyogendamu oteekwa okumanya kiri mu mutima ki kinagguka tekidduke. Era ebimu ebiwangaza General Museveni nti woba olwanyisa nakyemalira olina okumubeera ku kintu ekitasobola kuta. Kati ngo ebbula ly'emirimu buli university efulumya abaana 1800 ekyo takirinaako plan. Equality emu ku nnyingo za nuupu ey'engabanya y'eggwanga ku mirimu tagirinaako control. Tokukwata ku mabira ajja kubita. Kati kino yakikubyemu ebitulaga muddeeyo n'agamba chief whip. Kati eno wiiki egenda tugenda okudda nga kulayira. So kati bw'oba omuvuganya oteekwa okumanya omuntu gw'ovuganya naye nti muyeekera. Oteekwa okukakasa nti obwongo bulamu n'experience ye tatufuze emyaka 4 mugire omusanvu gwe mugamba ogwa nuupu buli kiseera gye mutulumiriza. Abo bennyini abatuvuma babaddewo. Ate beegendereza abantu babatyanga nnyo. Tebatulengeza kungu wobeeranga mu meeting nga tolina byakwogera sirika musajja mugezi kubanga ovaamu ekigambo obwedde tumutiira bwereere ogenda okuvaamu ekigambo bane tulya ddi. Kale General Museveni aweebudde abantu be twatya okimanyi nze waliwo omusajja mutya nnyo nali nga musingako experience naye yansinga mu bukulembeze naye nga mutya ng'ayambala si mwambazi naye juuzi ng'eggwanga libonaabona abantu babagoba ku nguudo seminti bamulinnyisizza. Omanyi nti abakazi nze ndi musajja musiraamu abaana baffe abamala university babadde bakola amaduuka g'obuwayini obwo bonna biriko emisolo ye yayimiridde ku kamera ate zabadde zammwe ate tabamugobe nga ateta gowe Kampala kale yogera ku KCC yogera ku Villa ateta temuka ali ku ateta nga yamuyo bali ku ballot paper y'obwa presidenti nga alhamdulillah Katonda mwebaza mama wange wanyonsa ng'eggwanga liri mu kabo abantu babagoba ku nguudo. Trade order tetunakola butale. Leero mbadde nzijano mpulidde amawulire bagamba ab'obumotoka obutono bagenda. Na biki oli ali kwateta bamugobe. Tutaga kuva kumpe. In just a minute. Sakule mukudduka misinde jeje. Gutoyagala ku amanyi nze ndi mulabi wa firimu. Ntunulira documentary wendi ne manya firimu star n'aba naafa. Ng'olabye firimu. Firimu eyo walabyeyo state. Wabaddeyo state yogo abatuula ku mmeeza bano bonna bali ku survivalani abadde misinde
okusoloza sente misinde okongula abasulirizi mawulire otya misinde giri egyabo mutwalo abasoloza oja kabaka wano okusoloza sente gabadde mawulire kuba bonna so gwalabye ki tewabaddeyo kwe kati birthday yawa General Muhoozi Gateri wa family katukome wano wamma tuddevu nga tuzzeemu